ebyo by'ekkanisa ya Mount Lebanon bwe bityo bwe biri. Eyo bwe tuvaayo, Minisita avunanyizibwa ku by'amawulire, tekinologiya n'empuliziganya egwa mu kkowe lino Judith Nabakooba alabudde bannabyabufuzi naddala akalulu ak'omwaka 2021 nga kagenda keeyongera okubindabinda tebabe beegendereza n'ensonga bazikwate n'obuvunanyizibwa n'okugondera ebiragiro byonna ebiweebwa ku nsonga z'akalulu kano. Nga bannabyabufuzi ab'enjawulo beeteekerateekera okutandika okuwenja akalulu olunaku olw'enkya, gavumenti ebasabye okussa mu nkola amateeka agateekebwawo minisitule y'ebyobulamu ku kwetangira ekirwadde ki COVID-19. Ng'asinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olwa buli wiiki, Minisita Judith Nabakooba ow'ebyamawulire, empuliziganya ne tekinologiya ategeezezza nti buvunaanyizibwa bwa buli muntu okugondera ebiragiro bino. Masiki obutagijja ku feesi, okubeera ne sanitizer oba amazzi ne sabbuuni, naye ate n'okwewa social distance oba kye tuyita okwewa amabanga nga tutudde. Ate era tubeere nga tubajjukiza nti obulwadde gye buli, kubanga abafudde tubalabyeko ne mu districts zaffe, n'abalwadde tubamanyi era n'abali ku ndiri nabo tubawulizzaako ne bibatugamba si birungi. Yadde ng'enfunda eziwera bo bannakibiina kya NRM bazze bakkirizibwa okukuba enkuŋŋaana gaggadde ewatali kwewa mabanga, Minisita Nabakooba alagidde poliisi okukwasisa amateeka ewatali kuttira muntu yenna ku liiso. Amateeka ga COVID gakwata ku buli muntu ewatali kusosola, oba wa NRM oba wa opposition. Ffenna tulina okugeekuuma n'okulaba nga tugagoberera, n'okulaba nga tulagira oba tuba ekyokulabirako eri abantu betukulembera. COVID taliiko ggwanga, taliiko ddiini, taliiko kibiina kya byabufuzi. Era n'abalwadde ojja basangayo mu ddwaliro nga bakkala za njawulo, n'olwekyo kitegeeza nti bwe babusazeewo okukwata bukwata. Alaze obwennyamivu nti mu bifo bingi ebyolukale eby'okussa mu nkola amateeka baabivaako ddamu. Ebiragiro byaweebwa naye tugayaddemu mu bifo bino ebyolukale, obutale, tax park, ebifo byaffe gye tugenda mu masinzizo ag'enjawulo, twesanga nti tetukyayagala kugoberera mateeka ga COVID. Tetukyayagala kwambala masiki, oluusi n'akadomola k'amazzi ne bwe kabaawo tetwagala kunaaba mu ngalo, ne distance oluusi ne tutagifaako. Nammwe mbeegayiridde abakulembeze abatwala ebifo ebyo eby'enjawulo okufaayo okulaba nti abantu tubajjukiza nti COVID waali, okubabuulirira n'okulaba nga beekuuma nga bajja mu bifo ebyo eby'enjawulo. Wetutuukidde leero ng'abantu abasoba mu mutwalo mu ggwanga be baakakwatibwa ekirwadde kya COVID-19 ng'ate omuwendo gw'abafa nagwo gweyongera buli ddakiika. Bikusakiddwa Eric Sebalamu, Crasol TV, Omunnyo.